Ate wabaddewo akanyoolagano ku kitebe kya municipal Nansana Poliisi ng'ekulembeddwa mu DPS waayo Apollo Tayebwa ne basajja be ne Kansala abadde baagala okwekalakaasa nga balaga obutali bumativu olw'okukwatibwa kwa bannaabwe naddala sipiika w'e Nansana ssaako n'okubalemesa okuyingira we bakolera. Bakansala bano nga bakulembeddwa mu kansala Joseph Senyomo bavudde mu mbeera oluvannyuma lw'abakuumaddembe okuva ku poliisi y'e Nansana okwebulungula ekitebe kya municipal y'e Nansana nga tebakkiriza muntu yenna kuyingira kifo kino bo kye babadde bawakanya. Kino kijje bakansala bano mu mbeera ne batabukira abakuumaddembe ababadde beebulungudde ekifo kino nga babalagira okuggulawo bayingire bakutte ebipande okubadde obubaka nga baagala sipiika wa municipality eno Hamza Kasozi yakwatibwa okwekalakaasa okwali ku palamenti gye buvuddeko okuyimbula awatali kakwakkulizo. Abantu bakwatibwa nga tebalina musango eddembe lyabwe libagirwako eyo wetuvaayo okulaga obutali bumativu tuba tetumenye mateeka neweewuunya osi naawe oli musibe munnaffe lwakuba ggwe ekyenjawulo mwattu yunifoomu ey'obusibe gye tulina. Embeera eno ereesewo akasatiro mu kitundu ng'abantu bakoŋŋaana okulaba ebibadde bigenda mu maaso. Bano babadde bakyalaga obutali bumativu ne zireeta DPS w'e Nansana Apollo Tayebwa ne basajja be olwo akanyoolagano we katandikidde. Wano abamu ku bakansala bakwatiddwa ne babakunguza okutuuka ku poliisi y'e Nansana ate abalala balagiddwa okwamuka ekifo kino mu bwangu. Bwe tuviiridde mu kifo kino nga ab'ebyokwerinda bayiriddwa mu bungi okukuuma ekifo kino. Nze Ronald Kasasa wa Bukedde TV. Webale nnyo Kasasa, katumulemu katono nnyo tukomawo n'ekitundu kyaffe ekyokubiri tovaawo.